Abantu abamu amannyo bagaluma kiro nga beebase era kino omusawo agamba nti okusinga kyansikirano so nga waliwo abagaluma emisana era nga kino okusinga bakikola nga bayita mu mbeera enzibu oba nga waliwo ensonga batadde ku bunkenke era babeera tebamanyi nti bali mu kuluma oba okukeketa amannyo. Engeri okukeketa kuno bwe kukozesa amaanyi okusinga gagaayo emmere oba ekintu ekirala kyonna, amannyo gennyini agalumibwa gasobola okukosebwa. Gali ganafuwa gakendera ne gamenyeka. Bw'ojjako n'ekyo bwe gaba tegamenyese gayinza okutendewalira mu support egumba erigakwase. Omuntu gyakoma okubeera nga agawagala oba agaluma nga tamanyi gatendewalira nowesanga nti kakola ki gasobola okuvaayo ne gasowokayo ne gagwa. So nga amannyo gokka sigigakosebwa wabula n'ebitundu by'omubiri ebirala bisobola okukosebwa. Kiyinza okuleetera okulumibwa omutwe. Then ekirala joint zino ezemba ezigaaya nazo ziyinza okufunako obuvune kyetuyita TMJ injury nga kireetebwa era kukeketa amannya ago. Wadde olumu obuvune obw'ekika kino busobola okutwala obudde, waliwo ebyo ebiyinza okutegeeza omuntu nti omuze guno gutandise okumukosa. Omuntu atandise okukosebwa olw'okuluma amannyo gatandika okwanguyirwa okuyitamu empewo, okukyankalana olw'okunywa ebyokya oba ebinyogoga n'ebiringa ebyo. Bwe geewagala akabubi akali kungulu ke tuyita enamel ne kakendera mu size layer y'omunda gye tuyita dentine eri sensitive erimu nerves. Omuntu amannyo ne gatandika omusanyalala olw'okukendera okwo nti gaba abagaluma nga gawagala. Wadde okusinga embeera y'okweraliikirira n'obunkenke ssaako okwennyamira bye bimu ku bintu ebireeta abantu okuluma amannyo nga tebagenderedde. Waliwo eddagala erimu ekirungo ekisiikuula emizenga gino mu muntu so nga ne mu sigala mulimu ekirungo kino ekisiikuula omuntu okuluma amannyo. Basmokers abasinga balina problemu eyo olwa nicotine ali mu sigala. Kati nicotine oyo nga bwe nabagambye nicotine ali mu madagala gali agastimulating production ya dopamine triggering of bruxism okukeketa amannyo ago era kiri so common mu smokers. Mu mbeera eno emu ku ngeri eyinza okuyamba omuntu okulekayo omuze guno kwe kwambala obuntu obumanyiddwa nga bu teeth guard era nga busangibwa mu kiriniki z'amannyo. Kati akambala kisinziira nga bwe nagambye nti waliwo abalina omuze ogwo during the day mugamba zino guards zo dental guards zo occlusal splints zo zambale during the day. Wabeera wakiro era kyekimu. Nga buno buyambako omuntu okuwulira obubi bw'aba atandise okuluma amannyo n'alekeraawo so ng'era bwe buyamba n'amannyo galemu okukosebwa. Kati ngaffe abasawo b'amannyo tusobola okukola simple restoration work. Tuyinza okuzimbako ge tuzimbye ne tutereeza naye era n'okutereeza okwo it's simple era nga bwe ngambye kubanga omuntu wonajja n'oyagala omutereeza ng'okukola treatment options ezimu nga dental implants ne crown jukira omuntu ono akeketa ekyokeketa kyo kikyamulimu ojja kwesanga nti nebyokoze bikoze eki oyonoonye budde bwo. Wadde Dr. Omukugu asobola okuyamba okutereeza ekizibu ky'oba otandise okufuna olw'okuluma amannyo ate okweggyamu omuze ogwo kyekisingira ddala nga n'omusawo omukugu w'ebyobwongo oba ebirowoozo asobola okukuyamba. Irene Namyalo, NTV.